Nakasaba muri mutya eyo mwenna mwasuze mutya boboli yongo ine bikumaduleke ngoli madradde mambe kibinyo tusabira obiratenga osuka abafiridwa kitalo nnyo kitalo dala abalina obuzibu bw'enjawulo ate mune mukama Katonda gyali bufuna obuzibu bwonna berangu musaba nagamba la brother Medi ngaze ku screen yo ngasaba mwegatteko ate nawo weyo biki ebikunyiga tulina etunyiga byanjawulo olusabe yatabimanyi so bobango ine kikusumbwa kyonna beranga omweyungako muberenga ate mwogerezeganya nze ayo nakasaba kabena kanti tubana bagenye bino katobera ku nsonga ezenjawulo nina abaana ba Makerere University nga nsonga balese njaba tubulire ku lwachi bekalakasa nnyo ebbanga lyemaze nga mpulira Makerere nze ebbanga lyemaze nga njiwulira bagano kutereera emisebe nene bisika babera bali kwekalakasa bayentale ezenjawulo fenga luchali batonga batubuza bomala secondary ogenda tubaga Makerere University kafaji je bayira yenze ngaze nga je manyi nti university omuntu alimu amagezi jalina okubanti agenda nebana abaana batobe tulina masomero Makerere bakibachaje gomba lwachi rekasera waberawo okubanti bayomba bekalakasa bakola kino bakola kiri nyina abamu ku baana ba Makerere University bajja babatitira mu nsonga batubulire ensonga ki batabula lwachi kati Makerere kyali tekyalina value nga mu kusooka bwe yali ninga yomanyi nti nsooka na business tips nga babasobola omuntu okola business biki byandikoze ate ku muntu okola omulamu biki byandikoze before that njaba tweyanjuli batubulire bebaani then tubere nga tugenda maaso nsanso balabako bali babiri balamba sanso balabako nakola leero abali ku screen soka musuke mubeyanjulire naye mwogereko nnyo basobole okuba nti babafuna nze Howard Mwesigwa nga ndi Makerere nkola mateeka nga ntula kachika kakulira abayizi abakolera amateeka Makerere ate ngera nze director of debate Makerere Debating Union akachika akakubaganya ebirowoozo mu baana then tumala okubikubaganyako netubitwalira abakulu kati gwe mutuufu eyiza omu kubakubanyiza ebirowoozo byokwekalakasa kyetukola tuli intellectual no ebitukubaganyako ebizibu ebituluma ffe nga abayizi naye kisinga okutuluma nti watubikubaganyako ne tubitwalira abakulu olumu obuzungu bungi nawe tweyanjulire. Good morning. Morning, hi. My name is Deacon Isaac Samuel. I'm a student of Makerere University. Why is in English? This is but do not get you, please. You're going to live in the routine loss of that. Anyway, I do quantitative economics and I'm a GRS School of Statistics. All right, nice meeting you. Omutokola business nebira successful bichi byandi because gwe nga munamateka now omutende kinsigwe gwe bange tunolide. Kati engejagalo chifuola echa mateka kizokuwanga. Naye omutokola business ekisooka inokuwanga eri mu mateeka. Ekisokera ddala kubanga tetusobola kukukasa okutandikawo business ate ne bagigala enkeera otaddemu capital yenna ne bamutwala tubirabye abakesisiye bajja ne basanga abantu ku luguudo ne batwala buli kimu ne babasiba n'okubasiba kati n'okubajjayo mukomera baba balina okusasula ssente balyoke babajjeyo kiraba ekisooka ekyokubiri bannayuganda ndowooza mu nsi yonna tulina obuzibu nti bantu baagala kutandika kinene nnyo naye nga nze ndowooza nti omuntu okutandika business newotandika nga ntono naye nga kyoyagala okimanyi ogenda okwesanga nga watandika nga ntono ogenda okusanga ngekuze ngekuwadde amagoba naye ngaekisinga obukulu ntandikwa ntono naye kisembayo mu ndaba yange okwefiiriza nti olwotandise ng'ofunye amagoba matono togali ate tolya capital mutereke bwatyo omuze mu business ojja kwesanga ekuze sasa ganti kenfunyemu akasente dressing neko out ekyo kyennyini twerumye mu ngeri gy'okutereka ate okubeera omulamu omuntu yandiyisiza ati omuntu okubeera omulamu ndowooza ekimu endya ennaku zino tunywa soda ebisiike masavu buli kimu tukirya naye nga kikyandibadde kirungi ekyokubiri okola dduyiro nti wadde obiridde wadde onywedde soda wadde buli kimu okiridde olina omubiri okugu exercisinga gugyemu ebikyafu ebyo omuntu obeere ng'oli mulamu naye kati abantu ennaku zino abasinga batula mu ofisi lunaku lulamba nalinnya emmotoka ye naddayo ewaka
kwegamba nadda mukulya amasavu nakoma kula olunaku lwenubala bweyo osanga nti ennaku z'abantu abasinga okufa si sirimu si musujja by the way ennaku zino basinga kufa sukaali sirimba ennaku z'abantu actually abantu abasinga nzijukira mu mwaka oguwedde mu report ya UN ng'ekwata ku byobulamu mu Africa muno nti abantu abasinga okufa abafudde malaria n'omusujja ogw'ensiri si sirimu okiraba naye ate ng'ovudde ku musujja ebirwadde ebyekwataganya ku ndya mulimu sukaali mulimu pressure ebyo ennaku zino bye bisinza okutta abantu so tutereeze endya tukole n'edduyiro tubeere abalamu tweyanziza ate gwe taata omuntu okw'omulamu yandibadde yeeyisa atya omuntu okola business neera successful yandiyisiza atya tusokera business now the problem is this one is not getting the language we are using here but what should we do? Anyway, let's deal with this one because the audience of ours is getting the language you're using, right? Now, tukinagana kugulire tulina olunaku lwatwenza nnyo lubakako tuwadde now egguliro lyenjagala twogere ku lyokka lirya Makerere University njala mutubulire ensonga lwaki mwekalakaasa before njagala soka litulage then tugende mu maaso. Nataka hiyo handicap kufanyika huko. Ndio kwanza kufungua bali mu custody ya Fewandege era tuba charginze okwincitinga okuma mu omuliro mu baana indeed ne audios ezimu zabadde ziyita ku social media noku illegal possession yeah bakuta abaana bangi era ate tusaba abaana abo bonna babate webatata abaana abo tugenda kwekalakasa wenivase bagigale ubanga basazeewo ne bakkiriziganya naffe embeera ejja kubeera ki embeera ejja kudda mu nteeko naye ate ubanga tebali basazeewo okutusalirawo fe abangi baabatono ndowooza teri muyizi owa Makerere agenda okukkiriza ensonga ng'eyo. Go peacefully without talking. Go peacefully. Go peacefully. Wakyaliwo akakisa okubeera nti twogera ne tutabeera nti twekalakaasa n'olwekyo obudde buno okuva olwaleero n'olunaku lw'enkya nga bwe tulinda olwokusatu okutuuka. Kyenebuuza kiki ekigenda mu maaso eno strike by the CSOs ndabyeko nyingi waliwo n'abaana lumu baafaako lwa bintu eby'ebimu obuzibu buli ludda wa? Omanyi obuzibu bw'e Makerere si bumu bungi naye Makerere University okwekalakasa kuno kwabadda kuba nzijukira mu 1958 awo waliwo omwami bamwita Abu Mayanja so okuva mu olwo yafuuka looyo omukulu mu ggwanga muno nabageko w'Obungereza namukognizinga nga munamateeka naye mu biseera ebyo twali tukyali mu
mu kiseera ekyo nga twali tukyafugibwa Abangereza. Naye ensonga yaliwo nti abaana tebakkirizibwa kubaganya birowoozo ekisooka ekyayita strike mu 1978 awo tebakkirizibwa kubaganya birowoozo n'embeera yo ku university nga si nnungi ebyendya ebyensula kugamba nga tebasiima oba nga tekibasanyusiza tebibasanyusa ebyaliwo ku university. Kyengeza kugamba nti ensonga eno yavadda nga sinatuuka ku nsonga yennyini ey'abaana ba university n'abasomesa bennyini badde beekalakaasa ku university naye ensonga yaabwe osobola okitegeera nti mangu nti musaala kiraba naye baprofesa bano bwe beekalakaasizza baprofesa basoma kubanga abantu abasinga bagamba abaana beekalakasa ku university bayaaye banywi banjaga kwegamba naye si kituufu ngawo walabye guild president oyo abadde mu masuuti abasinga okiraba naye ekisinga okuluma abaana kyekimu communication empuliziganya wakati w'abadukanya university n'abaana babe baani abo abatawuliriza mwaka ku mwaka tebabawuliriza baani abo ensonga si kuwuliriza ensonga kuwuliriza nakukola nga bw'owulidde oba kukubaganya birowoozo nti kati waliwo etteeka eriddukanya amatendekero amakulu mu Uganda ligamba nti abaana bali ku kitundu ku university kubanga tebasobola kubeera university nga tewaliwo baana mu lufuutufuutu osobola obayita the highest stakeholders okiraba kati ekyabaddewo nga 13 omwezi guno guild president ne guild bayise vice chancellor mu meeting bakubaganye ebirowoozo basobola okukyusa oba okuaddressinga ebizibu bya university naye vice chancellor yabadde ali Nairobi nga tasobola kujja naye obuzibu bwe buli mu ndaba yange nti communication kintu kikulu nnyo okuwuliziganya naye ekirala ng'ogyeko communication policies engeri university gyeddukanyizibwa waliwo ekyetaagisa ekisinga okuluma abaana ekirala inclusion nti omuntu waliwo university council akakiiko akakulira university kagenda nekakola decisions nekasalawo ng'abaana tebagambiddwako nga tebanyonyoddwako bo bagenda okwesanga nga decision bagitutte dda bamaze okusalawo kati abaana mulina okugenda ekyasasiddwawo ate nga si bwe kirina okubeera ku kino bw'otunawe nti ndabanga obuzibu bwavudde ku mmere. You realize that the basic and the main cause of these strikes is not because that the students want to strike. The issue is not coming from money, but a visiting committee came to Makerere University from the visitor himself to actually understand, because this problem started way back. The issue is not from money, but the problem that's there about food is that the food is going to be scrapped off from Makerere University and actually substituted with 4,000 shillings. They give you 4,000 for lunch and supper every day. How is that very possible? And the mode of payment is going to be mobile money. They send it to your line. But if you have registered your number using your parents' name, as long as it's not your name, you're not in position to receive this money. How is that possible? How can you feed on 4,000? Now, apart from striking, don't you have any other option? Like, don't you have any other way of solving such issues? By the time we come up to strike, it's not the first priority. It's always the last priority. On our second sitting at the GRC Council, we wrote to the Vice Chancellor, to the administration, asking them to explain all these policies. You know, the policies have come up, but this is the war between three bodies. You know, there is media, there's a student body and the administration. Everyone has their own story, but the most affected person is the student. We want to know the truth, but when the responsible people are asked to explain to us as to why all the things are happening, no one takes a stand. Rather, they go to social media and explain it on social media. That's not how communication is done. Do you think striking is now a solution? If you strike, do you see any change? Yes. Sure.
it's not the solution, but there is change. You see, at the moment, they are trying to act. But before, when we used peace, when we used paper, no one is actually minding or bothering to care to what we are asking. But when we come up to try and fight, that's when solutions are asked. I was sitting in Makerere striking years and years, every time you strike, but no change. Now, how can you tell me that striking is a solution? Because you strike it always, nothing is done. Enkyukakyuka yoweri mu 2014 government again neyongeza graduation fees okuva ku mitwalo 9 ndabako omuntu obuli simple emmere ng'ekyali awo nti kyambadde kintu kikulu naye omuntu okugamba nti agenda kuwa 10,000 wagenda okujja ekyo olunaku lulamba ate nga n'engeri gyagenda okuzikusindikiramu ku mobile money ate nga weba namba gyasindikako teri mu linnya lyo togenda kuzifuna kikina obuzibu buli tuddawa lwaki bakola ebintu binena why are they doing such lwaki obuzibu bulidda babakoye base bakikoye mwekizibu lwaki lena ebintu bigenda mu maaso vice chancellor professor Barnabas Nawangwe agamba nti university erina ssente tamusasula ekyo kimu kiterina ssente kati actually ne university bagala zi private ne halls of residence mwetusula bagala zi privatizing nti baziwe abantu sekinoomu baziddukanye Makerere ugenzo ati ekyo manyi kitegeeza nti tulina okubeera nga abali mu hostel ekisooka oba mu nyumba z'abapangisa omuntu nganzi eyajja okusoma amateeka ngenda kati kutandika kunoonya ssente ezisasula emitwalo 4 landlord omupya zaagala kwegamba olaba nga university tetutadde mu birowoozo kwegamba ebyo nga bikyali awo ensonga ziringa 15 eziruma abayizi nyingi nnyo nekirala olaba ng'university gyeri kwegamba ensonga emu ebadde mu facilities class zikaddiye facilities zikaddiye ogenda mu class nga mulimu cracks bigamba buli kimu the learning environment tekuwa maanyi gwe ng'omuyizi kyekisooka kyekyokusatu nekirala tulina eddwaliro ya university simanyi oba mukimanyi eddwaliro ya university nze ngenzeeyo nganze olumu kulambula olumu kulaba mukwano gwange atwaliddwayo ekisooka temuli ddagala mu ddwaliro ya university eddagala ngeri likyali awo n'abasawo bennyini mulimusi yamwebwe ntunula bwenti kubanga ebiruma eyo ebiruma nene bwetu enteri ddagala mulwaliro g'enteri ddagala naye temulina ddagala tetulina ddagala mu ddwaliro ya university era bakutwalayo ate olina n'okusasula gavumenti ya university nayo olina okusasula ndatwalayo mukwano gwange semester ewedde basaba emitwalo 2 okumugjako omusaayi okumukebera twali mu class ndooza eri teyawulira bulungi nazindika nitumutwala mu ddwaliro ya university ntuukayo okumukolako batuba emitwalo 2 okumugjako omusaayi twali tetulina kyakukola mukwano gwaffe ozadde be tebaliwo ffe tuliwo ate nga kituluma okumulaba nga aliwo bwatyo netusasula nebamugjako omusaayi balina omusanga ng'alina musujja naye nga ate obwandibadde buvunaanyizibwa ba university okuba nti jjanjaba abaana kiraba naye ekirala ekisingira ddala okuluma abaana nga bwe natandise okola decisions nemutabateekamu oba nemutabagamba mugamba mumaze ekyokubiri policies ezitafavoring abaana nga bwagambye meals ne accommodation naye ate ekisinga okwennyamiza nti professor Barnabas waba addressing ensonga ezo akozesa social media akozesa Twitter oba WhatsApp n'abasindikira ate nga si buli omu nti okiraba ekyo kitunumira ddala ffe ng'abayizi naye n'ensonga endala ey'okugjako government sponsorship abadde tajogeddeeko naye ndowooza ddala naye tunumira ddala ffe ng'abayizi nti nga we nagambye nti professor agamba nti university erina ssente kati mu kifo ky'okuwa abaana government sponsorship bagenda kuteekawo looni abaana bajje nga basaba ssente oba bamaze okusoma nga basomedde ku looni nga batandise okukola
batandika okusasula sente ezo naye nga nze neewuunya nti logic eriwa kwegamba wakituddemu gwe nobanga tosomye naye nga bakikunyonyedde n'okiraba nga bwe kiri olaba nti waliwo ekitali kituufu okiraba university eyo erina abaana emitwalo nga 36 abaana bali ku gavumenti bokka balinga 6 naye abaana abasula mu university mu hall of residence bali 2,000 2,000 ezo nze baagala okuwa 4,000 buli lunaku banonye ekyokulya naye nga ensi Uganda nga bwogimanyi economy nga bwogimanyi omuntu ogenda okugjawo ekyokulya ku 4,000 okiraba naye kirala nti professor abadde n'akakiiko ke nga bateesa okugjawo lecture eza evening agamasomo aga olweggulo nga bagala gajjako ensonga tebalina sente kusasula lecturers allowance ebasigaza olweggulo wandoza mu contract yaabwe baba balina okulekerawo okusomesa kusanga 11 nolowooza ebintu ebiriwo on his own goodwill oba naye afuna okunyigirizibwa okuvaagula okuba nti abayisa bwatyo ng'osuubira obuzibu buno buli luddawa era njagala otubulire gwenga gwe kati nga gwe omuyezi asoma banga omuntu asomyeko bugenda kugwawo nakustrikinga oba waliyo any other solution ojja okustrikinga You realize that at the university there's what we call university council. It's supposed to contain administration and the students' body. This basically, its main purpose is to set policies, not to discuss issues that affect. But you realize that all these policies are being passed without considering the students. The guild president is supposed to sit at that council and discuss these matters. For example, there's an issue of school fees. Tuition is being raised over to a rate of 49%. You look at schools that have been paying 1.3 million, they now pay 4. You've been paying 1.3, but now you're forced to pay 2 million. That has been hiked so much, but there's no one taking time to actually explain to students why the things are happening. So the main cause of everything is the mode of communication. There is no official address that is made, whether the policy has been passed or not, as long as he writes it in his social media page. That is our vice chancellor. He basically uses the social media page to address issues. These are not how things are supposed to be done. You're supposed to consult from the students' body. That's why we have the guild council to represent the students. So now if you neglect the guild council and make your own decisions, what are you up to? Now who is responsible for all that? I need to know who is responsible for all that. This issue, as I told you, that there's a guild council that's supposed to have the administration, that's supposed to have the vice chancellor, and supposed to have the students' body. And for the student body, the guild president sits at that If you have all bodies you have mentioned, yes. Now where's the problem? Can't you sit using those very bodies to solve such issues? Issues are supposed to be solved by sitting, but you find that don't you sit? No, they do not. All these policies that have been said, no one has taken time to sit. The guild president has not been called to sit in these meetings. The policies are made on social media. Oh my God. walaba gwe wenyamidde gwatuwuliriza olwokwabayo ate nekyenerabidde okwogera nti yakikonyeeko so ekya visitation report kati omukulembeze w'eggwanga yagenda nafuna komiti nejja erabe ebuzibu buliwo e Makerere kubanga omwaka oguwedde nga bwomanyi university bagigala myezi ng'ebiri okiraba kati komiti eyo ng'erina okujja ekkanye ekole okunoonyereza ekole report ekwatagana ku buli kimu obuzibu buliwo ddala bombera mwekalakasa ndamusako red tops ndamusako engoye eza red bukikomayo nomuffe abantu abambala ebintu ebito last time I saw them in a parliament nga balina obuzibu bwabwe togikwatako biki namwe mbeera mwekalakasa ndaba ebintu ebyo ndaba red tops engoye emyufu awo. Are you politicians? Please people tell us.
nze nga sekino musolooza nti ensonga ez'omumakerere zikwata ku byabufuzi zisobola kubanga omukulembeze naffe ffe tumanyi nti omuntu wasa kati bo kye baafuna bo nga bo abantu abalike kangabe abali mu gavumenti basically aba NRM but tuli omwana w'amakerere nga yambadde enkofiira eyo nayamba ne kala eya red ekimujjira mu bwongo either abeera Bobi Wine nti olomondo wamwe naye nga Bobi Wine yamusiza atunula okitegeera kandi kandi zo omuliro bwenti olw'embeera nti abaana baleka bali mu kunvuganya naye kambanyigirize kiri kityawa mwina politics asirowooza kubanga ezo gawuni zolaba eza tuza undergraduate ziruddewo ezo gawuni ziruddewo as long as you're undergraduate you're entitled to that gown you're supposed to have it. Red color ya red government no kati nze katugambe ninataye kitegeeza ki otwegala bagikwateko kitegeeza katugambadde oyambadde jineza tugambe nti kati olwa FDC omanyiki anti katugambe okiraba so obuzibu buli nti ensonga eziri makeere tezikwate ku byabufuzi wadde na kimu kubanga ensonga eziri mu mwana awagira NRM ensonga eziri mu mwana awagira DP awagira FDC awagira CP zezimu naye ekirala kyembadde njagala okugamba nti kati ffe ng'abayizi ensonga zo tuzireeta naye ye vice chancellor ku nsonga eya government scholarship yagambye nti emyaka nga bwe giyiseewo eno government scholarship erina okutagetinga abaana abateesobola mu nsonga z'ebyensimbi oli omuntu bamugezi naye nga tasaba kuzinga tuition kati ye kyagamba nti ennaku zino abaana abasinga okufuna government sponsorship be baana abadde mu masomero nga jenali ekisubi oba ennagongo jenali oba ebuddo oba egayaza amasomero ago gasasula ekitono nnyo miliyoni emu ng'emitwalo 3 kiraba kati abaana abo ye mu ndaba ye nti baba basobola ddala okukola ki osasula tuition kati ensonga gyayagala okuleetawo nti bagifuulemu loan nti abaana abateesobolera ddala be baba bajja ba-applyinge bafune sente ezo basasule tuition naye nga tuli kumpi kubeera nga tukomekereza kati njagala kutegeera gwe nga walaba ebintu ebyo nebizibu mu makerere nebizibu byogame bininga 12 naye nga byaka bisuukanamu ng'osuubira ki kigenda okukolebwa okuba nti at least bikakkanako gwe nga gwe kikyosuubira kiyinza okukolebwa at least biyinza obutagwa byonna naye at least bikakkaneko okukakanako nina solution nga 2-3 ensonga esooka nti government esasula university center naye wetegere obanga otunudde budget ya government bulungi ebintu ebikwata ku kusoma ebyamasomo government tebitaddeeko nnyo sira eta esinze kusasira ku bya security bya infrastructure naye nekisinga okunyamiza ku infrastructure nti batunuulidde enguudo zokka okiraba ng'ate ekintu ekyandisingibwa oteekako essira maybe ge masanyalaze kuba gaddukanya buli kimu kyonna okiraba kati kyendowooza nti gavumenti yabadde eyongera essira ku sente zeteeka mu ministry y'ebyamasomo Ministry of Education and Sports Science and Technology kyekisooka ekyokubiri nti abayizi bandibadde includinga oba communicating okwogeraganya mu administration n'abaana bandibadde batuulanga ku round table ne bakubaganya ebirowoozo abaana ne babagamba nti tutya kino nakini mugamba mutya mwe ng'abayizi ekyo kyandibadde kikola kiteekebwako essira naye ekirala enzirukanya ya university teri kintu kisinze kuleeta buzibu mu university nga nzirukanya n'abayizi n'abasomesa okwekalakaasa nzirukanya university egenda emyezi 3 tebawadde eki musaala nzirukanya okusinziirako gwe Makerere University ekwesimiza nze Makerere nesimiza kubanga nokubanga tebyakatandika ekwesimiza You realize that all these issues can actually... I was coming to. Okay. Now, according to what could be the solution for all these problems, at least sort of like 50%? One, and the main solution should be round table. When issues
have been raised when people speculate things. There should be a caucus that students are included. Their views are listened to, and that's why we have the guild president who sits at this council that contains the administration, that contains the vice chancellor and everyone at the university. So why is this council not used in decision making? Why do you have to make your own decisions? Why do you decide on social media? Why don't you include everyone? Include the students. Find out from them, how do you feel about this policy? How would it affect you? Engage everyone. Do not put one party, put both parties and see how it works. And I think that's the way to go. Include everyone. Okay. And that is it. Whom do you think is responsible for such things? If you know that person, raise your voice to that person. And you realize that the fight right now is on the vice chancellor. And we're not afraid to say that the fight is on the vice chancellor simply because his decisions and the mode of communication is based on social media. He does not include people that are supposed to be there on his body on decision making. Now give him the way forward. The way forward should be everyone should be included in decision making. Use the things that have been given to you. Use the council that you have in making decisions to decide. Do you think if he clears that, you will stop striking, or striking will be overcome? Yes, please. That's very true. That is right. Very true. Almost with that. I'm sorry to use that. Ngatukomekereza. Ngagwe ani gosubira okuba nti bino yabireta. Nze ndowooza ng'ogyeko kuba nti vice chancellor yakulira akakiiko akakoya university. Obuzibu teri ku vice chancellor yenga ye. Nze ndowooza obuzibu buli ku management yonna nti kati engeri gye vice chancellor ijali face y'akakiiko ako buli omu atunuulidde vice chancellor. Naye nga sirowooza nti bino byonna byajja nabyo decisions azitalawo nga ye yekka. Kyemanyi waliwo akakiiko naye kati yeye face y'akakiiko ako kati buli amaaso gali ku ye. Naye nze nga bwagambye muganda wange ono nti balina okulaba nti abaana babataddemu batya mu kubaganya ebirowoozo bino. Mu kusalawo kuno abaana babadde batya omwaganya baba includinze kwegamba ekisinga okuma abaana nga bwe nagambye nti okusalawo bagenda osalawo nobagamba ku WhatsApp nobagamba ku Twitter nga basazeewo dda waliwo n'abaana batali ku WhatsApp ne Twitter ate olobo maybe njafuna obudobola mbayite tubere nga tugenda ku nsonga ez'enjawulo akadde katuliridde empinga njagala you address omuntu oyo ali responsible ku issues ezibabobya omuntu ezibabonyabonya obeko kyomugamba nga tukomekereza nga tukomekereza abatulaba n'abatuwuliriza ensonga z'emakerere teziri ku mwana abantu abamu ge bayise nti muyaye kubanga abaana b'emakerere sinti bonna bayaaye waliwo abaana abakulembeze abalondeddwa bannaabwe balina okubakulembera ng'ensonga ezibaluma balina okuzitwala ki ku university authority mu bakulu mu university tekiri mu government kino tekiri mu government ekirimu kubanga gavumenti ewa university sente naye singa gavumenti esobola kwongera ku sente zewa university abasomesa baba basobola okufuna sente ezigasa ne university okugiddaabiriza ne university hospital buli kimu gavumenti eyongedde sente mu university tekyetagisa kujjako ate baana batawa mmere bwa 10 tekyetagisa ate ku privatizing halls of residence kwegamba okiraba ekyo nakyo kiri awo kati ate n'ekirala nga sinna kuva kweyo ensonga nga bwetuwumbawumba nti okwongera sente tuition omwana okwongera tuition okuzongera waggulu omwana oba omukaluubiriza abatagisobola kuzisasula ate ojja kwesanga ate zoyongeddemu tasobola kuzisasula ate nga naye tolina sasula ki basomesa okiraba naye nga tujja kufunayo obudde bulungi demu tulebe ku nsonga eyo tuwe ebigambo obusembayo eri abakunaba
ne bayizi banno abadde ku TV baje bali batabaliyo kale abatulaba abazadde abalina abane makerere abatalina abana makerere abaana bali abasuubira okujja n'abasuubira okujja kyetukola nti twagala musanga university enaabaweesa ekitiibwa university mulina enyumirizaamu naye ekyo kyonna kigenda kutuusibwako nga abakuya university bawuliriza omwana owa wansi nti yeetaaga ki n'ekyokubiri policy zino basobola okulaba nti ziri mu the best interest eza students ebyo byonna nga bikoleddwa bulungi kyemmanyi nti abazadde abatulaba abaana abatulaba bajja kuba benyumiza mu university kuba university esinga obunene mu nene uje ate esinga emivuyo esinga ebizibu kiraka nene mu buli kimu your last word to have yours before I go to my last words I also want to say that the social media, for example, the TVs and newspapers have also played a role in this strike because they speculate most of the things even before they are concluded. So the media need to revise and always make informed decisions. But Makerere is a very good place to be. It's the best university. Sure. And yes. We are only doing one thing to fight and put things right for the next generation that's going to come in. That's all that we. But it's the best place you ever want to be. Let me hope so. Okay. Is it enough? Yeah. All right. Thank you so much. Tuyanze olobodde bwe mutuwadde tukyalirako nja beetaaga twogere mu nsonga endala maybe as never outside Makerere University. But for now, thank you so much. Mubale kukkiriza ne mutuwakadde abazadde abadde babatwala obe nti muli bakifeesi at least for now bategeddeko akatinitini tugambe nti abasomesa abeekalakasa nabo bakifeesi owange ebintu byafuuka baprofesa tuyanzege katumulemu katinyo nga batekamu sente Kalifan Sultan mama Nim wamu ne brother Met katinyo kutubeere nga tubadde temba kwebeza